Kale mikwano gyaffe abatugobera tujja tusinzira okutulaba ku Buzz Sport Trend gwe mukulu kwe tusinzira okuweereza gwe najjo lyatulaba nkubuuziza ku baganda baffe abali ku kyeyo mbaagaliza bisima bibiri mwe bali kukola ba blood mwe balegeza kulabika nti munoonya mwe bali kubeerezaamu ati ne mutapowa bamutafreza of course mbeera ne muganda nga Atlasitera nga bulijjo ogezaaku kulabika nti tukwasaganya ensonga nga bwe ziba zitambudde basically ku side eno ate entertainment batumiddeko mwe nasobola menya mannya gamalayo kinese ekikulu saagala nnyo okulandaga mu bingi njagala nnyo okutuukira ku mulama kuba kyekisinga obeera ekintu ekikulu amawulire agandeese leero bukeeredde mukyala Shira Kashumba kwa social media buli omu yeewuuza kiki ate ekiki ekyagenze mu maaso nakyo ekyaddiridde Shira Kashumba yaleese ensazagira social media yonna nekwata omuliro bwe yavuddeyo n'ategeeza nti ye nga ye mu kaliba ye yabadde nga aw'okulabula eri bakyala bane n'abagamba nti bannaye mwewale nnyo okudetinga abasajja accidentally nti omusajja omusisinkanyaawo ebibadde bya friendship sima biki accidentally just because we have kissed and we have had sex mutandikirawo okweyita boyfriend and girlfriend. Shira Kashumba yagamba nti eyo tendency tugiveeko abakyala tutandika okutekinga time okutunulira nti tucriticizinga eyo you look far deep musajja abakwana ku requesting okufuuka girlfriend we singa abavudde n'avaayo n'agamba nti munne njagala ofuuke girlfriend we asooka otunemu nnyo okusinza ku Shira Kashumba yagamba nti kati ye president wa club y'abasingo bonna bonna wetwogerera kati mu ggwanga Uganda kinajjukirwa tebagakaawo omukyala ono Shira Kashumba yakavaayo nawe omugugu ebbaluwa omunene ennyo ng'alaga nti akyayo omukulu Rickman ekyo yonna ne yeebuuza obuzibu bwali luddawa nsonga ki ezaaviira kulabika nti batabuka ne tugamba ye abaffe Rickman nti yali grade ya Shira Kashumba nga bibadde byogerwa nti yabadde afuuse oba oliawo omukazi Rickman abadde abawinze too low mu mikono gy'omukyala ono Shira Kashumba nga ye voice ekintu ekirina okuba ekyamu family nti omusajja alina okubeera nga asawundinga osinga omukazi ebintu bivaako. So eneringa result laga nti oboolyawo finally she has opened up the heart ayinza oba takyese directly kulaga nti eno yensonga eyango bya Rickman but coming up with such statements aziraga nti ayinza okubanga openly this is the issue why this Rickman guy was dropped by Shira Kashumba. Okusinza ku Shira Kashumba agamba nti si kirungi okudatinga guy oba oliawo nga ta earning 3 times than what you earn. As you can see kaposta nga bokalaba kayita ku screen to ebigambo bya Shira Kashumba yagamba nti abakyala mufenga njo okudatinga omusajja at least ng'akubisaamu emirundi 3 mu sente z'ofuna kitegeeza nti obanga ku kaliba Shira Kashumba afuna miliyoni 10 omwezi kitegeeza nti ayeetaaga oba okuwasibwa omusajja ng'afuna miliyoni 3 omwezi kitegeeza kinti kwefaayo nnyo okuwasa omusajja ng'akubisaamu emirundi 3 z'oba ofuna. Kino kyese controversies nyingi nnyo ku social media abawala abasinga obungi ne bavaayo n'endowooza zaabwe ng'amu bagamba love yasukkawo tekyali ku meka z'ofuna na what can you provide and love ebeera kutya bw'owulira na muno kyasobola gezaako kulabika nti asacrificinga ku lwo tubulaba nti abamu bakolezezza omuliro Shira Kashumba n'avaayo n'agamba nti si mu bubi naye yagambira mu kaseera kano si mwetegefu nnyo kugwa mukwano na muntu yenna si mwetegefu nnyo nakulabika nti yenyigira mu bikolwa byonna byonna ebiraga nti we are boyfriend and girlfriend however much you can have sex you can kiss you can be friends you can date naye ogiyogamba nti mufuke ku level ya boyfriend ne girlfriend yalabanga akisukkawo kwawo far ahead that step ye Shira Kashumba yabyadanga mulina okubeera nga oba oliawo mukakasiza ekyadha nga n'omusajja gw'ofunye ateekeddwa okulabika nga ate afuna emirundi 3 okusinga ku sente z'ofuna abo twogera emirundi 3 ku sente z'ofuna twogera n'omushillingshi ye Shira Kashumba agamba nti ayogera ku American dollars Australian euros sente zifaanaganako nga bwe zityo dollars ezo sente ezamalayo za pounds ezayogera musinga ayogera ku musajja afuna emirundi 3 egisinga ku bye gy'aba afuna. Buzz Sport Trend gwe mukutu kwesinzira okuweereza abamutafreza of course mbeerawo ne muganda wa Atlasitera nga bulijjo nga tugezaako kulabika nti tukwataganya ensonga mukugattagatta n'okufundikira kiraganiza ezimu ku nsonga ezakyayo omukulu Rickman. So finally Shira Kashumba avuddeyo n'alangira ensonga lwaki yasuulawo Rickman kigamba mu Rickman sente ze yali afuna zaali ntono nnyo okusinga ku Shira Kashumba era Shira Kashumba agamba ye ekyoto kye kyali kya musajja nga Rickman wabula kyali kya musajja ng'asobola okufuna 3 times ku sente ye Shira Kashumba nga ezaafuna. Atukomawo namuli amala mangi nnyo mu kaseera kano njagala nkuumulizeeko wano atukome wano kano nasaba yaba bankuumira demu tukwatagana omulundi oguddako.